era kando kuvire ku ntono omuzannyo guno gonna genda maaso Museveni abadde agumanyi teri Museveni muntu gwatamanyi nti muli wanguzi mu gavumenti ye buli omu abadde amumanyi mu period ey'emyaka 40 gye yakafugira eggwanga Uganda buli omu amumanyi era nga guli omuzannyo gwe nti buli lwala omuntu ng'alidde ssente z'omuwa omusolo akutereka n'atuusa obudde wakwagalira okukozesa oba okujjawo ekyo mukitegedde bulungi nnyo ekyo bwe kiggwa Museveni kyali mukolo lwaleero nga yeyambisa mutabani we kansoke nkikunyonyere nga sinakuwa full details olwoka okitegeere 1 Museveni legitimacy ekyamubuze Museveni legitimacy ekyamubuze Museveni anoonya transition ekyaganye olw'ensonga ye ebintu yabikoowadda naye legale talina bw'ateeka mutabani we mu bufubu kimu buyinza mutabani we mwamukuba ne musula ku ttaka tekyali muntu asobola kumwagala alina kizanya atya alina kizanya nga bwe ngenda okunyonnyola okiwulire nze naawe nange n'omuntu omulala ffenna tubadde wano ebbanga lyonna nga twetaba mu bululu okuva mu 96 mpaka 2019 Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja ne tulonda akawole bakatubbako ne tukawangula Museveni n'akola ebikolobero byonna kano gy'oli abalamu mu January 15 ne tulonda Kyagulanyi n'afuna ebitundu 1 ku buli 10.88 ne tukawangula Museveni n'akabba ne yerayiza ebintu bibadde tebitambula bulungi nakati badde tebitambula bulungi era n'okulayira kwali kwakiyita mu lujja era legitimacy yagaana 1 European Union yagaana okurecognizinga obukulembeze bwa Museveni era tebakola congratulation message Bungereza gitubadde tutya nayo teyakongratulatinga Museveni buwangwaga nti buwanguzibwe n'abakyamulabira mu ango America message yagisindika recently ngebula olunaku lumu lwokka alayire ne message eyo yayitamu Secretary for African Affairs kiki ekyali mu message ya Secretary of African Affairs kati kankikuvire ku ntono olikwotegeere 1 America Canada Bungereza Europe n'ensi endala zirina obujulizi obulumika Museveni ku bikolo byonna byonna byabadde akola omuli okutulugunya eddembe ly'obuntu okutta abantu okuwamba obuli bw'enguzi n'obukumpanya byonna birina era ne results bazina Kyagulanyi akola ki yawangula okiwulira bulungi nnyo era Museveni nsonga badde baganya omuwa legitimacy wabula Museveni agezezzaako nnyo okwegayirira abazungu mu mikogonayizing ne kigaana naye olw'okuba nti omuzungu tata kibe nga teranakikene ndusu kandi okuvire ku ntono omukyala gwe bayita Marijan Blackso the Black Widow ye yanegotiatinga wakati wa America Bungereza ne European Union n'alemerako nnyo n'asaba Museveni alicognisingibwe eggwanga lya America ne lya Bungereza wabula mu kumulicognizinga balekawo kye tuyita benefit of doubt oba gap esobola okupininga Museveni etya emisango gyonna bagye mutedde ku mmeeza obubbi bwo bulwa mutedde ku mmeeza byonna mutedde ku mmeeza naye ekisinga obukulu America finally yasindika Secretary of African Affairs najja n'agamba nti abaddewo mu kulayira on conditions in Museveni asooka akola ekintu kimu alwanyise obulyake obuli mu gavumenti obaddiza emyaka meka 40 ngo bulyake kubanga Museveni amugamba nti ku bintu national platform ne president waayo byebasinga okuteekako essira kwe kuli okubba obululu effugabbi kiwamba abantu n'obulyake kye tuyita corruption n'omugamba sooka otulage nti osobola okulwanyisa corruption ompulya bulungi nnyo bwamugamba sooka otulage nti osobola okulwanyisa corruption then tulabe ki ekiddako kati Museveni nakkiriza nti agenda kutandika okulwanyisa ki corruption but ye ng'omuntu myaka gye abadde corruption amukozesa abakungu mu gavumenti omuyamba okutambuza gavumenti ye naye ng'era kisigazizanga akanyebo bakwatirako kati saa zino legitimacy bwe mubuze era tebaddamu legitimizinga newankubadde Secretary wa America yajja
Tekyamufula nti bamulegitimizinze. Yensonga lwaki European Union tinamu recognition Bungereza ekyaganye na America yakiti nabagamba temumanyi lwaki America yakola ki yawandika message eyo bayina kibamukwatiddeko bamugamba nti kimuntu kina kyabula kyatugamba era tukiraba kati bamugamba nti soko tulage nti osobola okulwanyisa enguzi currently nga Marjan Black Soy yakitaddeyo kati Museveni lwokuba nti legitimacy badde mubuze ate nga ayagala nnyo okufrontinga mutabani we kati ye naakola atya n'alagina instructinga mutabani we okutandika okukozesa force okukwata buli muntu yenna abadde mu kifo kya gavumenti ng'amanyikiddwa nti ali enguzi ng'akumpanya ssente mu gavumenti ya Museveni okuva mu myaka 4 okutuuka olwaleero kati nga kinagenda kikola atya 1 Museveni sayo ne Katonda asobola omuyita kubanga n'obukulembeze yali nga takyabwagala wabula alina okuleka omuntu agenda okubanga atambuza ebintu bye yani ye Muhoozi kati kiyakoze n'akwata Muhoozi n'amugamba tandika okukwata abali b'enguzi ne bwaba munene atya wano mu kumuwa order y'okukwata abali b'enguzi already politically abamuwadde go ahead nti agenda funa public sympathy nti abantu bagenda baga nti yoye kabadde asobola okulwanyisa enguzi n'ekitawo ya mulema kati politically Museveni bwe yafunye go ahead nti alwanyisa corruption n'akwata ekintu ekyo n'akyambaza mutabani we mutabani kati mpira gwo gusambe ofune public sympathy kati Muhoozi kwe kwata omuzannyo ogwo n'agwambala n'atandika okugenda nga atandise okukwata buli muntu yena untouchable ng'amukwata mmwe abali mu kulaba mufune public sympathy eri Muhoozi nti yekka yasobola ebyali makitaawe nti yekka yasobola ebyali makitaawe listen very carefully live y'obwongo butono giveeko live yale wango olina obwongo butono giveeko ate mwaba NRM mwe mwabba peji zange kati ate mwe musooka wano kati kye kibaleeta wano ng'ate mwagala okuwuliriza ate mubba peji zange ne muwandika ku kasasiro kati mukimaki wano aba NRM muve wano zino video nzikolera wankyukakyuka okitegedde kansire wali kati Muhoozi guno omuzannyo gwalimu bagumuwadde gumu protecting ekirala ajjewo threat z'abaddama nti zisobola omulemesa obukulembeze nga politically bamusindise ye promoting ng'akwata abali b'enguzi mu ggwanga kati awo wali ekinyusi njagadde nsooke mbatangaze mumanye nti kyonna ekiri mu kukolebwa kiri mu kupromotinga Muhoozi politically okufuna public sympathy abantu bagambe olaba onaakutta abali makitaawo kwata kitegeeza agenda kuba si wa muzannyo kibali mu kuvuga indictment mutamanyi kati omalo kiraba n'ekikusomesa bulungi nnyo mpuliriza bulungi nnyo wano wetulaga bw'omala kitegeera bulungi nnyo nga mmaze kikusomesa nkugambye nti obadde ojubiletinga 100% okukwatibwa kw'aba bantu wabula njagala osala ebitundu 8 ku buli 100 osigaze ebitundu 2 ebintu lebula bibuli topromotinga tosanyuka nnyo kimanye nti batukuba mupiira batuzanya mupiira nga bapromotinga Muhoozi Kanyirugaba politically nga tokimanyi kati wamala okutegeera ebintu ebyo kati njala kavira ku ntono akategeere bulungi nnyo mu nkola entuufu ekisookera ddala fenna tewali yagala buli bwanguzi si bwe kiri nti ye wabula ekibuuzo kikino family ya Museveni okuva mu 86 ebadde beggwanga eryo obumbi n'obumbi bw'ensimbi n'okutuuka olwaleero oyagala kuŋŋamba Anita Amongi abadde mu parliament ebisanja 2 katugambe ye mubbi omunene asinga mu ggwanga okusinga Muhoozi amukwata okusinga Museveni okusinga omugenzi okusinga Salimu Sale okusinga Natasha okusinga Patience okusinga Kayindo Tafire okusinga Kalekezi Kayihura okusinga family ya Museveni yonna bamama Mbabazi Basama okuteesa
oyagala kuŋŋamba nti Anita Amongi ku bisanja ebiri byadde mu parliament abbye ssente nnyingi nnyo okusinga famire ya Museveni zebbidde emyaka 4 sooka oggula amaaso gano booti. Sooka oggula amaaso gano booti gakanule wabuuze nti Muhoozi mission gye baakuwadde ey'okwetukuza ng'okwata ababbi basere za gavumenti kitaawo naawe emyaka zemusere mubbye emyaka 4 zisingeeza Anita Amongi. Video mujisharing ngenda tuli ku account si page ngenda bo information mugenda kutya musharing video Muhoozi maana njala kubuuza sente kitaawo zabbye okuva mu 1996 up to date zenkanankana ne Anita Amongi muri mukwata. Yes, ebyo bibiri tebikola kibi kirungi. Anita Amongi mubbi naye omubbi omukulu ye kitaawo ye step mother wo beba sister bo beba brother in law beba singo obubbi mu ggwanga. Kati totogenda kulozesa public nti muzanye political motivated moves za mweza corruption muloze nti tetutegeera. Kansooke nkuwa akayimba kano tugende mu maaso. Mutegedde bulungi ekinyusi kya video. Kansooke nkuwa akayimba kano tugende mu maaso. Mukana benina yegwansingira nabali oluli bomazukulira shibaobyole bakigenda okutunya abantu nga wekyatebya kati n'ensonga eyo wali abalinyombe naye tugende kola example enantoku nkakuddiremu mumotaginge Muhoozi kano kamuweereza ngoyagala okuza omwana ekibongoni mukambe kyolina musika kuolinzigire era oyongereko nakino nkwagala sebo mukana benina yegwansingira nabali olwo oliba omaze okulira ekibaobyole bakigenda okutunya abantu nga wekyatebya kati n'ensonga eyo wali abalinyombe naye tugende kola example enantoku. Alright. Kati daily drinking general Muhoozi Kanyarugaba the cow dancer. Good evening sir, hope you are doing fine. Let me put this statement in English. The entire population of Uganda, which is almost 49 point something, we are yearning for peaceful transfer of power in Uganda, and each and every body in Uganda, we hate corruption. But right now, your father has handed over power to you via fighting corruption. But let me ask you one simple question, sir. You are not the right person to do so, because since 1996, your father has been in power and his colleagues, they have stolen billions of money. They have stolen billions of money, including you yourself. You Muhoozi Kanyarugaba, your father Museveni, your uncle Salimo Sare, Janet Kebabazi, all your siblings, including your father's colleagues, the so kind Amama Babazi, Samo Kotesa, Kare Karechezi, Kaikura. The list continues. But let me ask you a question. You don't have a mandate and authority to start to fight corruption when your family has stolen billions since 1986 up to date. Anita Amongi, as a current speaker, she's not the right person to be that office. And she had done more harms than good, we know. She's a corrupt fella, but she's not supposed to be handled in such a manner without first arresting your family members. If you want to fight corruption, start with your father. And all government officials since 1986 up to date. If you can dare to arrest your father and your entire family, then we can prove it that you came to fight corruption. If not so, just zip up. Museveni handed you that mission to promote yourself politically,
by cracking down all corrupt officials in the government. But you found us assertive, and we already know the mission. I'm here to expose your mission. Stop fooling Ugandans. Since 1986, your father, your family, they have been storing billions of money to the extent the entire economy is controlled by your family. And I'm here to inform the international community, including Ugandans, that all ministers have been serving Museveni government since 1986. They have been serving Museveni's interest, not public interest. All ministers, ambassadors, since 1986 up to date, they have been serving Museveni's interest and Museveni's family interest, not public interest. So don't dare take yourself to be very special when your father handed over power to you to fight corruption. No, corruption can't fight corruption. Mchidamo, corruption can't fight corruption. Muhoozi, you are totally a big man who also control and manage corruption in Uganda. You embezzled the properties, you embezzled millions of dollars and shillings in Uganda. So now you are arresting Anita Amongi because also she is corrupt. But politically motivated, your father is promoting you. Don't fool Ugandans. Echo nchimazi njagadde musindika waka butegere. Era banda Uganda babali yasedeza makudo okubasiriwaza nti waliwo kigenda maaso. Yes, kigenda maaso naye oyo ayagala twekantala abanisa corruption. Asooka akwate family ye yonna abateeka emida. Kino no eno deep information, asooka akwate family yonna agiteeka emida. Kubanga Anita Amongi yakabeera mu government emyaka emeka? Emyaka katugambe 8. Naye Museveni ne banda abadde mu office emyaka 40 sende mekazi babbye. Anita Amongi mukyamo mubbi tetwagala buli yake, naye basoke bakwate family z'abano bonna bazikwate naye bakwate. Awo tuvuddewo eyo messenger gaddo jiba waba gitegeere bulungi nnyo. Kati era talina audacity kukwata muli wanguzi yenna yina kuba gavumenti yaabwe yasooka nakubba abantu nga bakava mu nsiko mu kukyusa ssente. So tebalina audacity mu family yabo kwogera bigambo ebyo. Awo tuvuddewo. Kati wana wali okuli no kombe sowaani. Nabagamba nti bw'oba ogubanga masajja munno olekanga mwezi n'akuzza firimu etandise. Bw'obanga ogoba masajja munno olekanga mwezi n'akuzza video ekoze eki etandise. Era mbandiriza nnyo mu katambiko olwaleero ngenda kuza mwezi 16 omwezi ogwokutaano omwaka 2026. Ono yali omukulembeze yabagamba bw'ati. Mujja kiwulira kubanga tuwagamba bulijjo nga buli omu agamba tebumukwatako. Njagala mumanye nti buli munnayuganda yenna agenda kuloza ku mismanagement ne misrule ya Museveni paka nga muvuddemu ne mukola kye mwetaaga okukola. Nkiddemu? Mujja kiwulira. Mujja kiwulira kubanga tuwagamba bulijjo nga buli omu agamba tebumukwatako. Njagala mumanye nti buli munnayuganda yenna agenda kuloza ku mismanagement ne misrule ya Museveni paka nga muvuddemu ne mukola kye mwetaaga okukola. Oyo bakulembeze kati njala bazanyira n'akalla nga tugenda otandika katambi kale mu kategeere bulungi nnyo. Nakana mukale bulungi nnyo. Let nobody be, in doubt. All people who serve Mr. Museveni, regardless of their level, if they are not members of his family, they are pawns. They are pawns on the board. They are disposable. Regardless of who they are, regardless of what they have done for him. Not the speaker, at least. All of the... I mean, you think the speaker is more important than Kayihura? You saw Kayihura overnight. I don't know where he is now, whether he's still in Bombo
pleading with the General, with the General Muhoozi, I don't know, you know, but Kayihura had the power, you know. So Anita is nothing in the scheme of things. And so is all these, you know, brokers and agents that he uses. They are nothing. As long as you are not a member of the family, power belongs to the family. Let anybody, let people wake up to the fact. You know, whether you are a businessman and you are an associate and you have become rich or what, know that you are disposable. All right. Ngemba gencha akatambi katandise katukatandike mbotongole. Najja ngena kuzomwezi 12 abali katambi kano nabagamba bwenti. Nabagamba bwenti nga 12. System etandise okweya. Ebyanita amonge bojja bila basagala nnyo byo bakulu wadde boba biwadde amakulu. Kubanga already fe twambaye bagenda mukwatako mu budde butufu omukutteko. Mbagambye wiiki enetuuka wiiki ejja. In fact okutuuka ku Friday next week Anita Amongi politikalize okubataliiwo nkiddamu. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 okutuuka ku Lwokutaano lwa wiiki ejja Anita Amongi politikalize okuba takyaliwo. Bapolitician abamu mu gavumenti bayinza okuba tebakyaliwo politikali. Kati abasagala mbe makulu newankubadde nti kale mulina omuwongerako nti ekibaddewo nti motoka ebagiraze ya bbeeyi ebalaga ebizimbe bintu bingi nnyo byalina nti ye baagala kuleeta both oba mawu ekyo kyo bakitegeka kirya mujja kiraba kuba tekirina kikinkwatako. Fe tulina kufokasinga ku kintu kyo ekiriwo wano nabagambye tulina okubeera. Alright. Video nagikola nembagamba ki ekijja kati kyekitekinga press olwaleero. Kati njagala buli muntu otulo kaliro okwata ebirenge byo n'ekikopo kya chai ndukuvire ku ntolo. Abadde bangoberera ebbanga lyonna nzize njogera ku mukyalo oyo nga mu exposinga mpaka wekituuse. 1 nzize njogera ambitions ze sente gyazabadde nazo nibyabadde buli kimu nga nkyogera. Wabula ye teyategeera. Bano nga batandika omugisa obunyama ne bakola buli kimu nga bamutega. Museveni takola nsobi lwaki amanyi bwazanya empikize. Anita Amongi amuzanyisiza emizannyo mpaka wamwagadde omutuusa kuba yamanya nti alina presidential ambitions n'amuteeka wamwagala mpaka wamufunzizza waliro. Ekisookera ddala okugwa kwa Anita Amongi tetukotandise leero kwatandika mabegako naye nga yetamanyi yalooza mugezi nnyo. Fenga fa benkyukakyuka nabagali nkyukakyuka kansooke mbawemu akantu kano katono nnyo kateeke mu bwongo. Akantu kano nga sinagenda mu maaso njala okateeke mu bwongo. 1 abasanyuka sigana kusanyuka oli waddembe kubanga omukazi ebikolobero byakoze ku kibiina kya National Platform ne ku president binene nnyo. Ekyo kikuwa obuyinza okucelebratinga byakoze kubanga badde alwanyisa okusuula National Platform n'okusuula president nga kino akikola olwa personal intentions. Anita Amongi abadde controlling amagye nga ina party magye gya controlling mu prison, mu judiciary, mu migration ne mu cultural institutions ne mu religious leaders ngorode bona bakapitalize abalina ku ngalo ze nga ina sente era abadde ayagala kukola ki kutekinga over. Museveni nga buli kimu akikola ki akimanyi. Kati obuzibu vudde luddawa obuzibu buno. Nakola video omwezi ogwo nengamba mwenna abaliwo njagala muwandike mu comment section. Nagamba abantu video nagikola nembagamba bwobanga wagira NRM wagira FDC wagira UPC ngoba oli wa NRM ngoli support oli mukulembeze mutuyambeko tujjeko Museveni nga tanneerayiza mbuyinza tusevinge eggwanga nawe tukusevinge. Ani aliko ku video eyo nayogera nakola video nti oba oli wa NRM
ngoli maba parliament oli politician oli musirikale mutuyambe tujjeko government eno kiyamba mmwe tekiyamba fe ajukira video najikola n'engambo boli wa NRM ngoli musirikale mutuyambe tujje government ya Museveni nga tannalayira kiyamba gwe sife na kibagamba wano kubanga nze mbera nga manchi ekijja na kibagamba nebe magazanga wobo busibe ku gaali kyekiriwo olwaliro kati kambagambe mugenda kuloza ku mismanagement nga president bwe yakyogera wabula mismanagement eno eri politically motivated etia kanso kendo kuvira ku ntono beera n'obwongo bukola bulungi nnyo kyonna kigenda maaso mu Uganda kirungi okulwanyisa obuli bw'enguzi naye abalwanyisa obuli bw'enguzi balina okusooka okubeera mu kkomera kubanga ate bawulidde emyaka 4 ekisooka Museveni omuzannyo gwa corruption agwadde mutabani we okumupotinga politically mu public mbu abantu bagambe ekyalema mutaata we Muhoozi akikoze okulwanyisa bali b'enguzi era talina gwagenda kuttira ku maaso n'abanene abakwata muganda wange bw'omanyi nti obadde mu NRM nga walabikibwako mu skando yonna erimu ssente z'omuwomusolo bagenda kukwata list y'abantu 100 mugenda kubeera nga mukwatibwa list y'abantu 100 mugenda kubanga mukwatibwa kuliko speaker ba commissioner aba parliament mugenda kwatibwa mwenna abana nenga obonazibira obonakerera encha oba ku Mande Mpuuga ayinza okubanga mukwate naye era Mpuuga alabiddwa ko badadduka nga ayagala kuyingira Tanzania ndozana bamutegeeza nti bagenda kukwata nasooka ne yeetoolamu nadduka Mpuuga ali kudduka Mpuuga ali kudduka mwetaaga nkugambye speaker ba commissioner timu ya Anita Among yonna gy'abadde akola nayo mwena bagenda bakwata ye kulisobole bamuliddewo over ntegezeddwako husband papito husband Magogo ye yayiseemu nnaku lwajjo abali mu Burj Khalifa mu yebase Magogo yadduse waliwo kwa muganda wa Anita Among owabadde wa police nenga ya controllinga maintenance ne transport system ya Anita Among naye ali mu kudduka abamawulire aba Anita Among na buli kimu yenda badde akwasaganya kwa Anita Among nabadde yenda bamulina kati bagundi timu ye yonna ne ba MP bagenda bakwata lwaki ekintu kino baagala kiwa mu Muhoozi political public emwe sympathy nti asobola okukola byalema kitaawe ntegezeddwako ne Saloga Mulenge gyawasanya Kalutazi Charles Peter Mayiga asamoningiddwa agenda abinnyonnyole Saloga Mulenge ne bamusindikidde invitation letter agenda abinnyonnyole akolagana tena Anita Among abateeketeka bade bakolagana Anita Among bade bapulaninga ki Anita Among kyekyamuleeta Mengo dilo badde amanyiki bantu banja bagenda okubeera involved emutegera kuddamu okulaba ali kudduka essaawa zino kati ekyo mujja kitegeera bulungi nnyo Anita Among bali mu president mu under house arrest naye bamugambye nti raid ejja nasooka yesolo sangagende mu Collins Hotel mu Kono gye bamusanzira mu kwata kati bamututte mu basement nebira bijja kuji bagenda kwata kati teweewuunya nga vice president Jessica Alupo bamudropinze ne bamuteeko charges na Banja Musafi teweewuunya bamudropinze kwa mini kuba prime minister muteeko charges Edilisa Musuuza Kenzo nawe teweewuunya nga bataddeko summons bagenda bayinza okulyawo essaawa yonna n'abala bangi gwoba nti wakwata okuseriza omuwomusolo ng'obadde mu system essaawa ne bagenda kukwata kubanga Muhoozi bamuteddeyo ekintu kino akizimbe naye kiri politically motivated kale bwoba osekaseka mpola kiruwa bazimba legitimasi ya Museveni bazimba legasi ya Muhoozi mu public afune public sympathy ekyokusatu batujja ku mulamwa gw'enkyukakyuka n'okwerabira bafuutu soja n'abasibe kubanga bakoze analysis in the 2 days gye bataddewo stand yaabwe ya corruption tuvudde ku mulamwa gw'abasibe tuvudde ku mulamwa gwa president ogw'okubanja obuyinza tuvudde ku mulamwa gw'abasibe tuguvuddeko okitegeera bulungi nnyo kati buli kimu bakitadde mu bbanga awo fumbutuza nnyina ekyo ekintu nga tetutegeera njagadde okutegeera sekampola naye ng'okimanyi nti omulamwa guli nti Muhoozi asooka akwate kitaawe ne famire yaabwe yonna n'abasigadde alyoka bakwate nenga bagenda kukwata abantu bangi nnyo era bagenda bakwata nenga ekintu kiri politically motivated mukitegedde bulungi nnyo kati nga byagenda okubeesingako
eyo bera legitimacy ya Museveni ataba promoting muhozi politically ekyo mukitegedde bulungi nnyo kubanga bamuteekako corruption election fraud and violence omutaka human rights abuses poor service delivery kati bano benkugebo nabonna bagenda ko bateeka under house arrest bagenda kukwatibwa kati ekizibu kitituddawa ebisere bisinga wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonzikango yambekkiriza mbagamba nnyo bugero bwangu obwo nti oyinza okwagala okulumya omuntu naye ng'atoyambe muyambekkiriza omukyalo yabadde abalaata nga ali mu katebe ako n'ayogera ebigambo bingi nnyo naye ng'ebigambo bino byayogera already yali yazimba ekintu kye ng'akuba Nuupu ne Kyagulanyi nga ye azimba kintu kye nga balaba bakitegeera bakirabulu kati wano wali okulera okombeso wani wuwa munnange omukyalo ono yafuba nnyo bayise etteeka lya protection of the sovereignty bill era n'atugamba lijja kuyita era liyise temina kye mugenda kola liyise temina kye mugenda kola kyatamanya nti etteeka baalisindika baliyise ng'etteeka ligenda tandikira ku ye eyaliisa bwe batyo bamuwa ditoneeta ng'aginda mu ngalo kati ditoneeta bagijjemu pini n'asigaza bomu yasoose okweyaba mu tteeka yennyini lyeyayisa wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzikango muyambekkiriza etteeka lya protection of the sovereignty bill lisookedde ku yennyini eyaliisa nga Amama Mbabazi bwe yayisa etteeka erya public management order bill ne lisookera ku ye ne kale ekyezi ne Bukenya waliwo Museveni yatega Bukenya akamasu Museveni yagaana okubeerawo nga basaba budgeti n'alagira Bukenya agende Bukenya n'agenda ne positioning nga Museveni n'atambula nga Museveni n'abeerawo nga basoma budgeti ne bayisamu ne sente zaabwe weta akaseera katono Bukenya bamuteeka emida n'ava n'omukira kwa vice president n'abala bangi bazze bakola ebintu ebyo kati Anita Amongi etteeka lyeyeyisiza gwe lisoose okukwata n'etteeka lyalibagira Kyagulanyi national platform erya protection of the sovereignty bill lisookedde ku ye liruwa bamukyajinga corruption lyerisookera dda bamukyajinga corruption ne money laundering n'ebira gigenda kujja naye ekyobomanya nti yonna amateeka ago jjukira ayina properties overseas is foreign agent kati etteeka lyeyeyisiza ng'aliyisa mbu likwate Kyagulanyi lisoose kukwata ye lweyagaliza mwaka kitaawo luttannyoko Anita Amongi wonna woli kati oli mu basement woli ludda nobody knows ne weyisiza etteeka lya protection of the sovereignty bill ng'oliyisa nti lya Kyagulanyi kumbe bakwata bomu ne bagijjamu pini bagikwasa mu ngalo pini wejjuludde n'ekwabya ekyo mukitegedde kati bamutegedde batya ebbanga lino lyonna nakunyonyodde bamusindikira kabanda n'amubeerako kabanda nga tata Anita Amongi nembuliri ng'atuukayo buli wamu ng'atuukayo buli kimu ng'akimanyi nga yamwane ku magezi nga buli information kabanda jajjayo ng'agiteeka ewanywande n'asirika ompulya bulungi nnyo n'abasirikale bawanga Anita Amongi bamubega n'asirika Anita Amongi n'atandika okukola bizinensi kuzimba bisaawe kuzimba basomero kuzimba nnyumba kola buli kimu n'akikola nga buli kimu kabanda awandiika ng'akiweereza Nyande ng'awandiika ng'aweereza Beesi awandiika ng'aweereza Muhoozi buli kimu banga balina profile bulungi nnyo kati Anita Amongi nga takimanyi nti alina kabanda kumbe musoka n'omusuta n'atuuka n'omwesibako ne bagenda e Roma kavidiyo kuba mwakalabye n'atuuka n'omwesibako n'agenda e Roma ng'era ombega amutambulirako nga tamanyi lindako waawo nga bali Roma Italy era oyo ombega ng'ali mu kubego naye ng'ono tamanyi omula omugagga hafu muzungu omulaba hafu muzungu ng'alinga akwiriwe Bungereza kumba ali n'embega nga tomanyi omulaba hafu muzungu ng'ali ne kambega nga tamanyi ti kambega bali Roma Italy hafu muzungu ngali ne kambege banga lyonna kamubega okala bali Roma hafu muzungu ngali n'embega amubega tamanyi banga lyonna omulaba
Baliroma Italy nga tamanyi nti ono Mbega amubeze from day one. Wuyo hafu muzungu alina ekyaliwe kakakudde Baliroma tebali mpigi eyo si Uganda si Nairobi si Dubai. Hafu muzungu alina Embega we nga tamanyi bamutega amubega omula bulungi nnyo. Baliroma yamutwala Roma. Hafu muzungu nga yetika nga bagenda okulya sente. Kati waliwo ajja okumbuuza mayi mwagala nnyo okubuuza ebintu bino ebya something sibimanyi ekisujja kwogera kigambo ky'essima ebya something sibimanyi. Sara mugambo wano zibiye nkuwa facts. Mujja kumbuuza ekya bwe bava obadda luddawa Sara kulimba nze nkugambye yamutwala mpaka Roma. Kati bya something go bimanyi. Mwagala nnyo ebyonoonese. Kati ebya something sibimanyi tosala kigambo wano nzege nti Mbega yali naye ebbanga lyonna. Kati bwe bamalaawo bo balinga bakunganya information. Yenge naafa kukuba Kyagulanyi nga tamanyi nti bakola ki bamubega. Kati ebyo nga biwedde etteeka lya sovereignty nice etteeka lya sovereignty nga tamanyi ligenda tandikira lyatandikidde ku ye. Bw'amala oddiyisa kati watanditeekitingira waawano Anita Amongi nga KCCA Minister of Works nga bajja nga bagenda wali ekkololo okutereeza ekkubo lye. Minister of Works ne Kampala Capital Authority nga bagenda ku kkubo eritwala Anita Amongi ewuwe. Ekkubo eryo nga bagenda kuliddamu ddikola nga bamuinforminga nti ekkubo tugenda ddikola kubanga speaker tosobola kubeera mu mbeera bweti. Anita Amongi munne ng'akola ki ng'akkiriza. Kati Minister of Works ne KCCA tebamanya baani bagenda kukola kkubo eryo. Baleeta Engineering Brigade ya SFC nga bonna Bambega nga bakola ekkubo likola Kasoobo kumbe balikolanga n'ekiro. Kati ng'ekyabateesaawo awo si kukola kkubo yes balina machinery nga bakola naye ng'ekyabateesa kumanya ani ayingidde Anita Amongi boogedde biki munda bawaanyisiganyiza biki kubanga bagenda otandika okukola ekkubo eryo ng'amaze oteekawo emiwaatwa gyonna egisobola okuwuliriza amaloboozi agafa mu nnyumba ya Anita mulebe kiba kisenge nga ne kamera bazitadde wonna. Kati Anita Amongi yalowooza nti bali mu kukola kkubo kumbe eyo SFC Engineering Brigade gye baleeta okukola ekkubo eryo yali ezze kubega Anita Amongi on daily basis. Kati eyo tiimu ng'ewayo information wabula eyali akima information eyo gizzayo ewa Nyande ne wa Muhoozi ne wa Salimu Sale ye mukazi gwe baakuba amasasi ow'akamotoka ka Aliya. Nagamba eno video omuntu omunafu giveeko. Mujjukira omukazi gwe baakuba amasasi ow'akamotoka ka Aliya gwe baakuba amasasi wa Anita Amongi. Ye yali spy coordinator owabo abaali bakola oluguudo olwo yali ng'akikati Anita Amongi tiimu y'oluvannyuma emugamba nti bano abakola ekkubo tebali mu kukola kkubo lyokka nti ye okuva lwe bajja ne badde bakuspyingangako nga bagaba information naye waliwo coordinator waabwe ayita wano buli lunaku olumu n'apaakingawo bano abaana ne bamuwa information n'agyongera. Kati Anita Amongi n'atowa order we mulabirako shoot and kill. Tujja baga nti yadda trespassing. Omukyala ajja okunona information esembayo kumba abasajja ba Anita Amongi bafuna dda order ya shoot ne balyoka bakuba omuwala amasasi. Unfortunately tegakola ki tegamutta. Yeri saga gye mwana be y'omuwala gwe baakuba amasasi ewa Anita Amongi ku kkubo omuwala yali coordinator w'abakola oluguudo abasipayi bali babega Anita Amongi temwamanya. Okitegeera bulungi. Kati hafu muzungu yawa order shoot ebisigaye tujja binywe nga amaze okutegera ne bakoze ekiba mubeze nga bakuba mwana muwala kopa nga Museveni anyigaga nti ono alina ne orders ezisobola okulagira bakuba omuntu wange nga tamanyi nti muntu wange Museveni alandigobaga ati mukole ki mukola ki mukole ki mulina okukola. Olwo hafu muzungu ne bamutandikako mpaka bwe bizza olwaleero okutuuka webiri. Ompulya bulungi nnyo bwe mmala obitegeera ebyo mbabuulidde America okuyingira mu nsonga zino mbabuulidde genesis yakyo
Marijan Black ya chirimu mbabulidde lwaki Muhoozi akola ekintu kino ne mbagamba kiyandibadde alina okusooka okukola yandibadde alina sooka kukwata family kubanga Bobby Uganda emyaka 4 so Sanita Mogo balina okukwata kubanga kantu katono nnyo kati temulina okusooka okumanya bagenda kwata buli yenna eri ku ssente za gavumenti ng'ali muri jimu bagenda mukwata tuligitimize Museveni n'okuligitimizinga